Palamenti esimye emirimu egyakolebwa yabadde n'abakyala b'Abongereza Elizabeth II abamulamu bw'ensi eno Ssabbiiti ewedde ku myaka 96. Gavumenti okuyita mu Ssaabaminisita mu kiteeso kyayo ekisimba n'okukungubagirira abadde n'abakyala b'Abongereza ekyanjoddwa Ssaabaminisita Robinah Nabbanja etendereza obukulembeze bwa n'abakyala bwegambye nti bubaddemu ebibala bingi eri enkulaakulana ya Uganda n'ensi zonna ezaaliko amatwale ga Bungereza. And harvests contributed immensely to Uganda's development and global understanding was exemplified by the ability to host international conferences and ultimately encouraged direct investment in tourism, among others. Honorable Speaker and colleagues, on behalf of Government of Uganda, headed by His Excellency Yoweri Kaguta Museveni and the people of Uganda, I wish to join the people of goodwill to celebrate the life of this great icon of leadership. Ssaabaminisita Nabbanja abadde ekyokulabirako nti n'abakyala Elizabeth abadde mulimu ebibiina by'obwannakyewa ebisoma 500 ebiyambye ennyo ensi nga ne Uganda mwagitwalidde era nti gavumenti ya kuno kale egenda musubwa nnyo. Her Majesty was a loyal patron and president of over 500 charities, professional bodies and public service organizations. Amali Muwanga Kivumbi akiikiridde akulira oludda oluwabula gavumenti era nga ye ssente w'akakiiko k'ababaka bava mu Buganda yabazza n'abakyala olw'ebyo byakoledde ensi ebbanga lyamaze ng'ali ku Nnamulondo. For many generations since the accession to the crown, Queen Elizabeth had a remarkable influence on how the world is run. No more was her influence felt than in the Commonwealth family of nations. As the patron of the Commonwealth, she was at the helm of pursuing and facilitating a development agenda. Omubaka Nkunjinji Muwadawo wa Kyaddondo East ssaako ne Aisha Kabanda omukyala ow'e Butambala basabye abakulembeze mu Afirika bulijjo okukolerera emirembe. Tulinze yaliko ettwale lya Bungereza ali ekyokubiri tuli wansi wa Commonwealth omukago ogugatta amawanga ago so twagala kirabako mu bikolwa. Abakera bategeeza nga Bungereza bw'esanya okubeera ekyokulabirako nti Obwakabaka busobola okukolaganira awamu n'ebyobufuzi ebya bulijjo okukulaakulanya eggwanga lyonna awatali kusika muguwa. Nti omuntu bwe nga bakuwadde obukulembeze oba obufuzi olina okubeera ng'okolera eggwanga kugeza kubeera ng'okulaakulanya eggwanga. Waliwo n'abategeeza nti Kkwiini abadde kyakulabirako eri okufuga n'okuweereza tekuliko myaka wabula kutegeera n'obumalirivu. She showed maturity, character, determination and commitment of the highest order, which has made her one of the longest reigning monarchs in the world. You could see dignity, you could see a mother, you could see somebody who was in tandem with the changes that have taken place over the years. Abaka abalala baliko bye boogedde nga batendereza n'abakyala b'Abongereza bye yakolera amawanga naddala agaliko amatwale ga Bungereza. Wana amalwaliro gano ge tulabako n'amasomero ag'amaanyi abantu awo baatandika okubikola wano. Wakati nga Palamenti esimye emirimu gy'omugenzi abakungu okuva ku kitebe kya Bungereza mu Uganda nga bakulembeddwamu Kate Ery omubaka wa Bungereza mu Uganda ambasada wa Uganda mu Bungereza nabo beetee mu lutuula luno. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.